Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako nako olwairo nze nammwe abafuuwa emmindi mulimu abantu abafuuwa emmindi naye n'ofuna ekizibu ekyokubeera nga amannyo go gafuuka ga bbulaaka ng'egamba gakyuka kkala gaava mu kkala eyo gye gaalimu olw'ensonga nti ogafuuyisa emmindi. Omanye emmindi eyo engeri gy'obeera oyingiza omukka ogwo mu mpolampola gutuuka ekiseera ne gugubya amannyo ago. N'olwekyo amannyo gasobola bulungi nnyo okuddawo ng'obadde okozesezza ku ddagala lino ate lyangu nnyo beera ng'ofuna ebisiiriiza libeera eryanda ng'obadde oguza amanda gagafumba funako eryanda lisekule nnyo oliggyemu ensaano. Osobola n'okugisengejja kasengejja ofunemu ensaano eyo entono ennyo. Kati bw'omala okufuna ensaano y'eryanda giteeke mu kantu kaawe ebbali. Buli ku makya teeka eddagala ly'amannyo ku kasenya, eddagala lyonna liteeke ku kasenya, teekako ttontono koona akasenya ako mu nsaano eyo ey'eryanda eno nga bw'osenya. Kiwe obudde ku makya kawungeezi. Bw'oba okikola kikole nga tokipapira, omalenga wiiki nnamba ng'okola bw'otyo ogenda kutereera amannyo gagenda kuddawo gatereere bulungi nnyo. Bw'omanya nti oli mufuuyi wa mmindi ekyamazima kikulu nnyo otunuulire ebintu w'ebityo bingi nnyo ebikomyawo amannyo ago nga gabadde goonoonesa olw'emmindi. Kikulu nnyo obeere ng'obikozesa. Bw'omala bw'otyo gifuuwa beera ng'osenya amannyo go gabeere nga togakkiriza kuguba kugendako oluvuuvuvu olwo olugalabisa obubi. N'olwekyo kigezeeko n'eddagala eddala n'evvu lyennyini evvu eryo erisigala mu kyoto oba wansi w'essigiri era nalyo singa olitereeza bulungi n'olisengejja n'ofuna evvu lyennyini lyokka era nalyo osobola okukola bw'otyo okoonamu akasenya okataddeko eddagala ly'amannyo n'obeera ng'osenya era nalyo litereeza bulungi nnyo amannyo. Ly'eddagala erisookebwako ate nga likola ku ggwe alina ekizibu ekyo ng'obadde ofuuwa emmindi amannyo go ne gaguba. Ly'eddagala erisookebwako ate nga lyangu. Kigezeeko kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eyo. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.